Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Okufa tekuva wala. Omuvubuka w'emyaka 24 yafiiriddwa obulamu bwe, banne abalala ne baddusibwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'okukubibwa amasannyalaze wali eri Kansanga. Bano babadde bagezaako okuba nga tebasetinga ekifo we bagenda okuba nga ate bagabira IDs era nga nabo bonna beetaaga okurenewinga n'okuligisteringa okufuna empya bwe balina okuba nga ate bagenda. Wabula nga kigambibwa nti bano babadde basitudde tenti nga mpanvu n'ekoona ku waya y'amasannyalaze nga we gavudde okuba nga ate gabayitamu bonna okukkakana ng'omu afudde. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ezo bitugwiridde mu mbeera etabadde ng'enderere. Abaana baakedde wano bulungi nga waliwo obwetaavu obw'okuleeta tenti zino zibadde eno munda bazireete wano abantu baffe basobole okutuulamu. Ne beerondamu abavubuka nga 10 bagende baleete tenti wano. Era babadde basitudde nga bali abavubuka bana nga basitudde tenti nga bagisitudde bagireeta wano. Kozi waggulu waliwo waaya ziri ez'amasannyalaze eziyitako ziri eziri waggulu. Eventually by accident tenti n'ekoona ku waaya waggulu amasannyalaze abaana gonna ne gabakuba. Ngezezaako okugezaako okubaddusa mbatwale mu ddwaliro, abamu ne mbaleka kuliyo, abalala nga mbatutte eri waggulu. Tugenza okutuuka waggulu, ono abadde obubi ennyo tugenza okumutuusa mu ddwaliro ng'afudde. Era nensalawo maiti ogikomyawo wano. Katuli wano ne maiti ekyali mmotoka yange tulabe oba tumutwala. Bannayuganda bangi bamanyi okutenda abawarabu emitima emibi era emitima emigumu kamala wabula nga ate nabo ewaabwe gyegiri miyitirivu ddala. Nkuba Kyeyo Nansubuga bamutuusizzaako amawulire ag'ennaku ag'okuba nti muganda we gwe yalekera omwana we bw'atyo yamukutte n'amukuba omusumaali mu mutwe. Ono mwana wa Kadaama Nansubuga Robina yonna gy'oli omwana we bamufumise omusumaali mu mutwe, sisita we yagumufumise. Wayitira mu kampani ya Explorer oli mu Saudi Arabia. Wasindikiranga sisita wo sente n'azikozesa. N'osindikayo badde no bakuguliza ettaka mu jjolo, sisita wo n'agaana. Kino kye yatuusizza ku mwana wo okulumya. Yonna gy'oli zaako essimu bagezezzaako okunoonya toliiyo. Bakadaama muntambuliza vidiyo mpaka mama w'omwana ono wanaalabika. Omukyalo ono namubatuusako mu katambi emabega kaawo ng'agamba nti ye ku Kyagulanyi kwafiira ne bwe bamukima ewuwe ne bamutta. So ng'ate waliwo omuwala eyavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate akola akatambi ng'abika maama we nti yattiddwa. Wabaddewo abawakana nga bagamba nti si muntu y'omu oyo, wabula okusinza ku Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform obubaka bw'atadde ku mukutu gwe ogwa Facebook bwoleka nti omuntu ono y'omu. Agamba nti kyalina nnyo okubanga abantu bafa mu ngeri efaananako bw'eti. N'agamba naye nsobodde okwogerako n'omwana muwala w'omugenzi bw'entyo n'engenda mu maaso okubanga ate mugumya mu mbeera eno gy'ayitamu. Naye nsaba bannayuganda tukwatire wamu twegatte tusobole okuba nga ate tusaba obwenkanya obw'omukyalo ono eyattiddwa. Nze kino nkyogera wooli era nkyogera mu lugero baba nanona ekiro nze mpagiraani Kyagulanyi. Abanyaga nze Momo ndi journalist. Mbadde nsaba buli alabye vidiyo eno bafollowers bange musharire vidiyo eno etuke ku bannamateeka, etuke ku ba investigative journalists. Mama waffe bamuse. Mama waffe yabadde agenda ku clinic afune ku ddagala. Tetumanyi oba bamwambye agenda oba bamwambye akomawo oba bavubuka oba basajja ne bamutwala mu kasooli ne bamutta ne bamala ne bamwokya. Abantu ababadde bagamba balabye bantu nga badduka mu kasooli ne balowooza oba bava kwokya kasooli wa mugagga wa landlord, kumbe bava kwokya maama. Era babadde bakyamokya tebakoze ki, tebamumaliriza, teyayidde yenna. Kati omuntu agenda otuukayo ku makya ng'asanga omuntu ng'akuba endulu ng'abantu bajja okuzuula nga maama. Naye nga n'ekiro basuze bamunoonya nga tebamulaba ne bagamba kale nga bakubira abantu ab'enjawulo bagamba oba yasuze waagundi oba yasuze waagundi, kumbe maama nga bamuse. Nsaba bannamateeka ba investigative journalists muveeyo kubanga ekyatuuse ku maama kisobola otuuka omuntu omulala ku kyalo awe Nabbingo.
kisobola otuuka ku muntu omulala. Mama tabadde na buzibu. Mama babadde bamuzimbira amaduuka mwajjosolo z'akasente n'amaka. Ate nga bwe tudda ku nnyonyi eyagudde mu ggwanga lya India we yabadde esitula okwolekera mu kibuga London, UK. Omwami yesimatuse yabadde omubwati era nga yagenze maaso okuba nga ate annyonnyola butyawe yesimatuse. Ono yategeezezza nti yabadde kumpi ne emergency door. Bwe yagenze maaso okuba nga alaba ennyonyi etandise okutabuka yayiseemu buyisi era ennyonyi yagenze okubwatuka nga ye almost agikoze ki agifulumye wabula omuliro gwasobodde okukwatako omukono gwe ogumu ne guba nga ate gugwokyako. So nga ate ono yaddusiddwa mu ddwaliro wabula okusinziira ku comments zengenze maaso okuba nga ate ndaba ku vidiyo y'omwami ono abangi bagenze maaso okuba nga babaako ebintu bye bagatta. Omwami ono mu nnyonyi yali atudde ku mutto gwa namba 11 nereeteddako awo so nga ate mu ddwaliro bamutadde ku katanda ka namba 11 ate ng'ennyonyi yagwa ennaku z'omwezi era nga 11 so nga ate era mu kaddeke kamu yagwa ku ssaawa 11 ezaawa ez'e India. Kakati awo nno ne bagenda maaso okuba nga ate bakonkuludinga mbu ennamba eyo ya mukisa ne babaako n'ebirala bye boogera ku nnamba eyo. So nga ate era mu ngeri y'emu mulimu famire eyasirikiddemu okuviira ddala ku taata maama n'abaana era ng'omwami ono kigambibwa nti abadde yafuna obutuuze mu ggwanga lya UK gye yabadde amaze emyaka 6 mirambirira ng'akakkalabiza emirimu gye egy'obusawo wabula ng'ono yali mu nteekateeka ez'okukima famire ye agitwale atandika okuba nga ate abeera nabo. Omukyala yali yasigala India ng'akakkalabya naye emirimu gye egy'obusawo era nga ku lunaku luno lwe baafudde mukwano babadde bategese okuba nga bagenda bonna. Taata maama n'abaana basirikidde ku nnyonyi bangi baweddewo kitalo nnyo nnyini ddala. Ate nga n'ennaku ey'ekitalo omukyala amanyiddwa nga Leila Kachapizo avuddeyo n'ategeeza nga bw'afunye amawulire g'okufa kwa mutabani we yali yagenda mu ggwanga erya Qatar okukakkalabya era nga kigambibwa nti ono yafudde kabenje. Kitalo nnyo kitalo ddala Mungu abagumye. Mu mawulire amalala g'ennaku omukyala eyavudde Masaka n'ayolekera mu ggwanga lya Saudi Arabia ku hijja teyasobodde kudda. Ono yabadde amaliriza emikolo gye gyonna era nga yadde afuukidde ddala hajja tawedde emirimu ng'ateekateeka kudda wabula Mungu n'amujjula mu bulamu bw'ensi eno. Ono kigambibwa nti waakuziikibwayo eyo si waakuddizibwa mu ggwanga lya Uganda. Olunaku lw'eggulo nakutuusizzaako amawulire g'omuwala eyasaliddwako omutwe oluvannyuma lw'omuvubuka omu okuba nga ate agezaako omunyagako essimu wabula ng'ono agezaako okugirwanira bw'atyo n'amutungatunga ebyambi ebyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Omuwala ono bw'ati bwe yabadde afaanana. Olunaku lw'eggulo saasobodde kuba nga ate nkutuusaako kifaananyi kye. So nga ate waliwo famire ekyatubidde n'omulambo gw'omuntu waabwe eyaleka ekiraamo ekikambwe eky'obutazikibwa okutuusa nga Ekereziya Katolika ebawadde ekyapa kye yagenda maaso okuba nga agiteresa. Maria Teresa Nakibuko emyaka 45 ng'ono abadde mutuuze ku kyalo Nankwadde Bbira mu disitulikiti y'e Wakiso kigambibwa nti emyaka 10 emabega we yawulira atandise okutendewalirwamu n'okunafuwa yakwata ekyapa kye n'akiteresa Ekereziya Katolika bw'atyo asobola okuba nga ate akikuuma nga kiri safe olw'ensonga yalina endowooza nti oba oliawo abazigu bandimulumba mu nnyumba ne bamubbako ekyapa kino ate nga yali asulamu yekka wabula oluvannyuma lw'ebbanga nga lyekulungudde yategeezaako muzzukulu we ku nsonga zino era bwe batyo ne batandika okubanja ekyapa okuva eri Ekereziya wabula nga Ekereziya egamba nti ekyapa yakibawa era nga yakiwaayo eri Legion of Mary bwe batyo ne bagenda mu maaso okuba nga ate nabo bakikyusa amannyo okukijja mu mannya ge okukizza mu mannya g'Ekereziya. Ono yagaanye okuziikibwa nga tebannamuwa kyapa kino. So nga ate ye musajja mu creator Choli God ku mukutu gwa X yavuddeyo n'atabukira okwo ng'agamba nti lwaki ministry ya Works tevaayo negenda maaso okuba nga ate ejjayo enkulungo ya Kabaka mbweno ereeta jjaamu gattako n'okuleeta obubenje nti bagiggyewo bagende maaso okuba nga ate bateekawo ebitaala bya traffic olwo nno embeera ebeere nga ate edda mu nteeko. Wabula nga bangi bagenze maaso okuba nga ate bamutegeeza nti gwe kireka totambulangako mu mawanga amalala galina ebintu ebyefaananyizaako ebiti ate nga biri mu ki biri mu nguudo.
y'omumyuka asooka owa Ssaabaminisita era omubaka omukyala owa disitulikiti Kamuli Honorable Rebecca Altwala Kadaga yajjayo empapula okuva ku kakiiko ka National Resistance Movement ak'ebyokulonda okubanga ate avuganya ku kifo ky'abaddemu okuviira ddala mu mwaka gwa 1989. So nga atera mu ngeri yemu waliwo ab'ekibiina kya NUP abavuddeyo ne bambalira omukyala amanyiddwa nga Betty Namboze Bakireke ngono mubaka okuva eri ku saidi y'emukono bw'atyo nga bagamba nti aludde naye mu buyinza bagala obulyawo abeewoko kyenje. Awatali ekyo abantu ba Buganda basaba mu ngero okunyiiga basaba mutambuze enjiri ya protest vote okwekalakaasa okwe tugenda musikwa kuba mayinja protest vote sikwa kugenda ku nguudo wazira tugenda kwekalakaasiza mu bbaafu tukoye embeera embi tukoye okutulugunyizibwa tukoye ekiwamba bantu tukoye ejjooga eri mu ggwanga kwe kwekalakaasa kwe tukola ki mbeegayirira abantu b'emukono mu kaluka 2021 mwakola bulungi nnyo mwawangula ebifo byonna basaba mutambule nga ttiimu anafuna flag oyo fe okusaka. Nina we natuuka ne ŋŋamba nti oba nange kiseka nkisussizza nnyo nga mu butuufu bannaffe basitula amaloboozi gaabwe nti kiseka waliwo ebintu byoleka okisussa naye buli we tweyongera mu maaso nga tutambula ntandiko kiraba nti nayira nakwongeramu bwongezi nga saakola wadde ekimala wadde okutuuka mu kwota kwekyo kye nayina okukola. Ebintu bye tuzimba saawa zino bye bazimbulula owulira Namboze oyo Namboze yayogera kubanga kyatuuka ekiseera nga bw'aba ayogera ebintu bye nga ffe tumukwata mu kamwa nga buli wayogera ebintu bye tumukwata mu kamwa kati naawunzika nga ayina okuyisaawo meseji z'abakama be ate tumulaba mu kamwa tumukwata mu kamwa nga kikyayina okukola kwe kufuna yagenda bimwogerera nga yaali awo mu audience kuwaga kukuba ngalo bakugambye nti bino ebintu bye tugendamu simanyi si kukuba mayinja bino ebintu bye tugendamu si kugenda ku sitwiti ompuliriza tugamba abantu nti eva bwe tuba tunenunula nga tunanunula eggwanga lyaffe tulina okugenda ku sitwiti tetusobola kununula ggwanga eryo nga tetugenze ku sitwiti. Ono yagambye nti gwe weekalakasize mu bokisi nga bwe tubadde nga tukikola emyaka gyonna kubanga buli kaseera tubadde nga tulonda ng'era tulonda abo be tulowooza nti balimu ensa naye nga Museveni abala bibye otegedde ng'era Museveni akola bibye kati saawa zino Namboze oŋŋamba otya n'oyimirira ng'olina omutwe ogukola olina obwongo obukola olina amatu agawulira olina amaaso agalaba n'oŋŋamba Namboze si mukozi wa Museveni oyimirira otya n'okinkakasa ekyo nga saawa zino tuli mu kumobilizinga kulaba nga Munnayuganda asituka okwerwanako gwe saawa zino Munnayuganda omuleka wansi ke kali ke twagamba nti eno Museveni gy'alwanira bano abawoza mbu okuba baffe bokka temumanyi lutalo luno olunaku lwe mulitegeera olutalo luno nti Museveni dikiteeta bw'aba talina opposition tasobola kubeera na gavumenti yensonga lwaki dikiteeta afuma okulaba ng'eno alekayo opposition nga yiye kubanga eno opposition ye muyimiririza abantu abo basobola omulwanyisa omujjako tukabagamba buli lunaku bannaffe ne basitula amaloboozi okisussa mbonayo okisussa Namboze okuba waaki statement muziwulira ffe tugamba abantu tugenda ku street akalulu tukakuumira ku street kyetuzimba kyebazimbulula ate politics wingi ya politics eyo Museveni yaginyiganyigamu abantu be yaginyiganyigamu mu buli ango era tugenda zimbanga ngabo bazimbulula naye Munnayuganda oyina kitegeera luno olutalo luli eri ku saidi yo yokka gwanyigirizibwa gwagula sabuni ow'ebbeeyi atambulira mu nguudo embi yegwe abona agenda okukola n'otafuna ate kofunya akatono ne bakajjako emisolo mingi ate gye emisolo emingi ne gitakola ne bagabana bugabanyi okigedde tugenda mu protestive vote era enyongero kikujjukiza nti tumalira ku sitwiti
manya byolya ne Biva Organic and Natural Health Products abasangibwa Mengo ku Biva House opposite Masengere. Bano bakugu mu kujjanjaba endwadde nga bakozesa obutonde omuli emmere ebibala n'emiti. Banaffe abagobera program za Biva Organic and Natural Products. Olunaku olwaleero njagadde twogere ku kalafu oba ku mafuta ya kalafu ayitibwa clove oil. Clove oil ono ddagala nnyo ate ne clove buds zino ze zisinga okukozesebwa mu piraawo kyovola baziyitibwa piraawo masala. Ajjanjaba amannyo era gwe munafu alina toothache erinnyo nga likuluma ofuna ka clove oil kano n'otonyeza awali erinnya erikuluma. Aina akamwa akawunya oyina bad breath oyina mouth odor odira clove oil ono noteka mu gilasi y'amazzi agabuguma amatonda ana n'onywa buli lunaku. Ziyamba nnyo okwoza amawuggwe abantu abalina ekizibu kya asima. Ayamba nnyo okusitula embavu mu baami abatatambuza lugendo kuwera. Ajjanjaba hemorrhoids ensundo ezizimba omuntu wafulumira. Takoma okwo ayamba nnyo okujjanjaba indigestion abafuna gasi mu lubuto ne ku hernia naddala umbilical hernia. Sigawo oil wa clove gwasumbuyibwa hernia. Nze Dr. Senjove. Ate ng'okusinziira ku bajeti eyasomeddwa olunaku lw'eggulo, omukulu amanyiddwa nga Honorable Matia Kasaija ye omukulu amanyiddwa nga Honorable Alan Sewanyana yavuddeyo n'agenda maaso okuba ng'ate ategeeza bannayuganda obutakkiriza kuwuddisibwa bigambo byavudde mu mukulu oyo ng'agamba nti ebisinga obungi byabadde bya bulimba okugeza ng'okutegeeza nti eggwanga likulaakulanye bwe kituuka mu by'ensimbi nga kati bannayuganda tebakyabalibwa mu baavu. Even when you know the truth, not all the truth must be said. Those of you who are married, like I, for many years, if you continue saying everything truth, I'm not saying tell a lie. There is a difference of tell a lie and to hide the truth. Songa ate y'omukyala yeetesitese okuvuganya ku ntebe ey'omubaka akiikirira abavubuka okuva mu Western Uganda amanyiddwa nga Kakwanza ng'ono nno akatambi kasaasaanidde ku mikutu migatta abantu akalaga obuseego yavudde bw'ate n'agenda maaso okuba ng'ate akeegana. Yagambye nti eyo AI era abo bonna abagenze maaso okuba nga bakikola okwonoona erinnya lyange kibalina okumanya nti ate tebalyonoonye wabula bali promotinze bw'atyo bwe yategeezezza nti eyo AI. Ye omukulu amanyiddwa nga Kapere bw'atyo olunaku olwaleero yagenze maaso okuba nga ate aggyayo forms ono ayagala kuba nga ate naye yeesimbawo mu kalulu ka 2026 wali eri ku kibiina kya National Unity Platform we yabikwasaganyiriza. My name for Mr. Kapere photos, I'm 35. My home, Machinje West, Nachinyugos. Name Mr. Kapere Mbuse, you can. This is my form. And this one, my form. For people, for Machinje West, for looking me, Mundeke, the Mundeke Dalutu. Mundeke banange oluzungu njatokera nga ntudde wali abantu b'Makindye ng'otuuse mu kanso kikyogera ekisembayo mu luzungu ekisembayo mu luzungu uli mu kanso mu luzungu ekisembayo bana simala kuba kati mwera muli kunze ekisembayo abantu b'Makindye mu luzungu kuba kanso olusobogera oluzungu Makindye West is good for closing it oluguudo baba luyita batya Lord. The Black Rose. Lord. Rose. Chirik Road. Yes. Lord. The Machinje. Lord is good. The people is good. Songa olunaku olwaleero wakati mu mizira omukulu amanyiddwa nga Elias Buyimbazi Nalkola ayaniriziddwa abantu babamwagala ennyo okuva Mecca gy'abadde yalaga.
ate nga ye omuyimbi Dax Cartel y'omu kwabo abayimbi abasazeewo okubanga ate beenyigira mu byobufuzi era ngono ali nnyo mu kibiina kya National Unity Platform okweyunga kwabo ba Big Eye ne na Rose n'omukramanyiddwa nga Ziza Bafana n'abalala bw'atyo yagenze maaso okubaako ebigambo byayogera eri bannayuganda naddala abagala enkyukakyuka. Uganda yesanyu togenda giraba teri nawe taata togenda kola ki kugiraba naye kkiriza batabani bo ne bazzukulu bo bagirabe oyogedde leka kubeera wattima utayagaliza bozadde na be bazadde gwe Uganda togenda kola ki giraba togenda giraba mwekyammwe mwakyonoona babalimba ebimala tikekyo abasajja mwabeesiga era ne bajja ne baba balungi mu ntandikwa ewasooka baali baki balungi era mwebaka tubeebaza okwebaka kati mugende mwebake era oluvannyuma mugenda kola ki kwebaka kati ekyo bakikola ki bakimala naye waaliwo ate ebiddawo kati ebyo ebiddawo bamaama ne bataata kati waliwo omukisa guno okwongera bategeeza mwebyo temujja kukola ki kubiraba naye mutukkirize ng'abavubuka tulwane tubifune batabani bammwe ne bazzukulu bammwe babirabe alaali bakadde baffe oba bakadde bammwe abatagenda kusomera okusoma tebaali basiru wabanga basobola okuba ne eka z'ettaka mmwe kumusobola okuteeka ebijja gwe muvubuka ali waneena ndaba pulaani z'olina kugenda wammwe kukuleeta baaluko bakukola ki kupimako oteekewo ekiwanyi otunde ogwe mugezi era bazeeyi bano nga muzeeyi wankulabako ogamba abo bazeeyi bafala si bwogamba naabo abazeeyi bafala basobola okuba ne eka ezisukka mu mmeka musatu okuli ennimiro okuli ennyumba mwe wabeeranga okuli n'oluzzi okuli emmwanyi booyita baki simanyi oba gwe ababo boozadde olinako lwabagulidde webagenda okulimira emmwanyi olinawo mumpulira bakyali bange abali wano mumpulira bakyali bange abali wano eyo nno si nkulaakulana bannange. So ng'ate olunaku lwa leero bo abawagizi b'ekibiina kya PLO baakedde kwekalakaasiza wali eri ku embassy ya German nga bagamba nti baagala abakulu oba ambassador wa German okuba ng'ate ayamuka eggwanga ly'e Uganda nga bukyali. Kinajjukira nti ono yagenda mu maaso okuba ng'ate akunyakunya omukulembeze waabwe Gen. Muhoozi Kainerugaba ku nsonga z'okutulugunya abantu mu ggwanga ly'e Uganda. Mtekalo okubategeeza fe tuli baddugavu tulina ensi yaffe Uganda bw'abanga mukadde waffe kyali kirowoozo kye n'agenda n'atulwanirira Uganda yenunule n'amala okunula Uganda eno abo abajamani baali luddawo tuyamba olwaliro tuli mu nsi yaffe twesalirawo twekolera ssemateeka owaffe era tulina ne demokulasi owaffe ng'abaddugavu. Lino eggwanga ly'Abannayuganda, lino eggwanga teryatufuga mulala, tulina Pulezidenti Museveni ate naddako tumumanyire Gen. Muhoozi ayagala muntu yenna agezaako yadde okusonga olugalo mu pulezidenti waffe. Oluvannyuma lw'obutafuna ebyo bye yali asuubira okuva mu bakulembeze b'ekibiina kya NRM, mwana mulenzi Rama abadde awagira ennyo ekibiina kya NRM ng'era ttenda obulungi bwakyo ayongedde okukyegaana era naawe ensonga ze nga bw'agenda okuba ng'ate abikutuusaako bulambalamba. Nange mu NRM nnoonyaayo kasente nze sibangako we NRM kungwe era temunjasamira nnyo bantu Rama buli andaba owagira Museveni gamba bulire you people ebyo bye muvaawo ne muga Rama mpagira Museveni sinza awandiika abantu b'NRM binnuma kuba nze sirina kakiiko mu NRM nange neegomba kusisinkana be mwegomba ate nga nange essaawa yonna nnaatera okuvaayo kubanga tuyiyeewo omubiri abantu batukyaye abantu batunyiigidde wadde ogamba nti nno omwana oyo akubye ekikopo ku apu kuno kamuyite
kyokka bali eri batadde embuto mu mannyo nze NRM munnaatera ugifuluma njogera mazima temunjasamira temwangula temwansasula wabula mwagwa mu mpalana yange sinti njagalayo nnyo kuba tebansasula nga tulwanye nga tutobye muweereze request naye ng'ate bo aba Molden International Labour Consultants bavuddeyo kubanga ate bakutegeeza nti kampuni bwaguuga okuva mu UAE yeetaaga bacleaners ab'obulenzi oba abaami mwanattu nga mwanattu bano bagenda kubanga ate bakola interviews ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini gendayo okole interviews ate nga mukadde ke kamu visa zaabwe zigenda kubanga zifuluma mu bbanga lya wiiki emu cause obwetaavu bwamangu ddala duka zambwa waliwo yambuzizza nti Fifi company eyo eri genuine mukwano ojja kutambula bulungi nnyo bano tebabba ssente zo ate nga kakeya weekali so gendayo mukwano babere nga bakukwasaganya mpola abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ebyobufuzi nga tubivuddemuko katono yasiye omukulu amanyiddwa nga engineer Akram Gumisiriza avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba nga ate yeewozaako ku bimwogerwako ono jjukira nti ali mu ggwanga lya America gye yagenda okuba nga ate anoonya akawogo ng'amaze okuba nga ava mu ggwanga erya South Africa wabula ng'eyo waade egenze maaso okuba nga ate esaasana ku mikutu migattabantu nti yakwana boosi we abadde amukozesa ate bwe yamala n'atandika n'okupepeeza muwala bwa boosi we eyo yewaade badde ku street wabula ngono avudde n'agenda maaso okubanga ate ebyo byonna abyegaana so ng'ate ye omukyala amanyiddwa nga Robin Kist ebibye n'omwagalwa we mye oluvannyuma lw'okukizoola nti omwami gw'abadde ayagala ennaku zino okuzaama abadde amwendangako ate ng'amwendako na mwami mujjawo omukyala mujjawo mwami kakati ye mujjawe mwami oba okitegeera omwami alimu giri emize nga bw'ogitegedde ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Aronix yes ekyokwagala Lydia Jasmine akyongeddemu ebisoko bwe yagenze maaso okuba nga ate unfollowinga bonna be yabadde afollowinga n'asigala nga afollowinga Lydia Jasmine yekka ku mukutu gwe ogwa IG ate nga ye omwami amanyiddwa nga Dictator Amil avuddeyo bw'atyo n'agamba nti obwa single father nga si bwangu agambye si bwangu akalira akola ki akawulira ebigambo bingi byasaasanyizibwa ku kapo y'omukulu amanyiddwa nga Reggie ne mukyala we Annabelle yes wabula ng'ono ku mazaalibwa ga bba yesterday yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate amuwandiikira obubaka era n'agamba nti ayagala awangale alabe ku bazzukulu baabwe alabe ku baana b'abaana baabwe okitegeera akabonero akalaga nti bakyali bonna so ng'ate ye omukulu amanyiddwa nga Wyke Benda abadde musanyufu byansuso oluvannyuma lw'omuwala gw'abadde adetinga okumala ebbanga amanyiddwa nga Emily okukkiriza munange afuuka ekitundutundu ku ye amubuuzizza will you marry me n'amugamba nti yes I will do so katubaagalize obufumbo obulungi ate nga y'omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula yagenze maaso okuba nga ategeeza bannayuganda abalowooza nti Rema mukulu nnyo nti mu kijja mbirowoozo byammwe yabagambye mwana muto jaswa kuba obuvunaanyizibwa bwamukeera ate ne ssente zikola ki ne zimukeera ensonga lwaki mulaba ng'omukyala omukulu naye nga akyali bujje
Agali mu nkubo agagamba nti Fabiola azadde olunaku olwaleero. Yes, era nga mami ne baby plus daddy bonna bali mu mbeera nnungi okusinziira ku mawulire genfuna wano eno, naye nga ba social media indos bangi bukyanga emikolo gigwa babadde bamubuuza omwami omuwadde omwana ozaala ddi bla bla, wadde nga bangi baserebu bazze bagamba mukomye omuze gw'okubuuza ebibuuzo bwe bityo. Ate Fabiola birthday etwade twakagikuba oluku mutwe era nga yatugamba nti abazize emyaka 26 wabula nga this time round okwawukanako ne birthday za bulijjo teyatuwa ka photoshoot era ng'ekyo kireeseewo embeera egamba nti kyandibanga kituufu abadde nga lubuto bw'aba azadde alhamdulillah kulika bebe. Mwana mleza amanyiddwa nga Fekigaza avuddeyo n'ategeeza nga bwe bakola oluyimba ne King Shiba, Queen Shiba, naye nga n'okutuusa kati oluyimba olwo Shiba talutanga, tamanyi lwaki. Agamba nti luli yali yamwesonyiwamu lwa nsonga nti by the time we bakola oluyimba yali muzitozito, naye yazaala dda omwana akuze tunaatera oweza omwaka talaba bw'ataluyimba lwe bakola takitegeera lwaki. So agamba it's high time omukyalo nakola ki ate oluyimba lwe bakola. Rasa ayogeredde nnyo n'abatanzi bukyanga baawukana, naye ndowooza naye Mungu yamukuba balaayi yabutassa tolinga kubanga bukyanga n'abatanzi amuyita mu ttaano we pubre buli mukyala gwagezaako biggwera awo. Ennaku zino abadde alina omunnakenya gwe yeewaanisa naye gwapepeya naye nga yagenze maaso kubanga avaayo ng'ategeeza mbu era anoonya kubanga omunnakenya mbw agaanye omuwa omwana, omunnakenya mbwe mbu ye ebyokuzaala si byaliko. Wadde nga ye omukyala amanyiddwa nga Flavia Namulindwa akyalina mukawe Misiba ne taata w'omwana basika omugwa wonna wali atutegeezezza nti ali mulaava alina omuntu gw'alaba era nga akadde konna bagenda kuba nga ate beeyanjula mukole ki mubamanye mu butongole. Ate nga ye omukyala amanyiddwa nga Zwena ayongeredde ddala okulaga nti omukyala omutuufu alina okusapootinga bbaawo album mukyagizize mukyagiganye wabula nga waliwo ka audio akasatulatinze ng'omukyala ono agezaako okuba nga ate akonvinsinga abantu nti singa mugenda maaso kubanga musupportinga album ya Bebe Cool ne mugitambuza ensi n'egimanya bulungi buli munnayuganda agenda kubanga ate aganyirwamu, kijja kuyamba kiyambe ne neighbor ne jjajjawo kimuyambiremu. Ate nga ye Sophie Natong is back on it kuba nti abamu bakiwakanyiza naga nti ono kabaka mu stand kati stand yakikuba concert yaggwa. Agalwa gagamba nti omukyalo ono atwaliddwa ku poliisi lwa nsonga za ttaka mbu yatunda ettaka ly'ekika. Kigambibwa nti taata waabwe yafa n'abalekera ettaka ng'abaana bakole ki bagabane, naye abalala kyababuukako okukizuula nti waliwo ekizimbe ekyali kigenda maaso okuba nga tekizimbibwa nga tebatuulangako kugabana mu bulungi era nga kigambibwa nti Sophie Natongo yali emabega wa bino byonna. So ne ku lw'ensonga eyo nga famire basazeewo okuba nga ate bamutwala ku poliisi. Ono si ye muyimbi asookedde ddala okubeera mu vulugu wa bino eby'ettaka. Omukyala amanyiddwa nga Irene Nambiru tuzze tumulaba naye ng'asika omugwa ne maama we lwa nsonga za ttaka, naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Bobi Wine ne famire ye olunaku olwaliro bali mu kujaguza amazaalibwa ga sisita waabwe, wabula nga bonna kyensinza okuba nga ate mbalabako bagamba nti ono amangu ddala nga mama waabwe avudde mu bulamu bw'ensi eno ye yafuuka maama ku myaka emito n'atandika okubalabirira okitegeera. Bobi Wine agambye nti yamuyigiza n'oluyimba olwasookera ddala ng'ali mu P3 oluyimba olwo ng'alina oluyimba ku ssomero. So awo n'amprovinga nti munange business career ye y'okuyimba ngitaddeko omukono era yamu-encouraginga nga mu bintu bigi. So bagenze maaso okuba nga ate bakola ki bamucelebratinga. Ye Mickey Wine agambye nti ono yakolanga kyamaanyi nnyo okuba naaza ayambala tugende ku ssomero ku myaka emito n'aplayinga paati eyo. So bamusiimye nnyo nnyini ddala katumwagalize amazaalibwa amalungi. Tujjukira bulungi nnyo incident y'omukyala amanyiddwa nga Mary Bata. Yes, bwe yagendera ku Laria NRM yavuddeyo n'annyonnyola n'ayongera okunnyonnyola byajja bitya. Bamulimba bamutwala ku mukolo mulala agenda okutuuka bamutuusa ku Laria. Yayagala abibuukemu ate ng'olwedde yasasuddwa dda so ng'ekyokola takyakirina. Bw'atyo n'asalawo kubanga ate akola ki ayimba naye nga era kubanga mbatussaako
akatambike nga mwenyini agenda maaso okuba nga te annyonnyola ki ekyaliwo bulambalamba awengera okuba nga te mbasibire okubaweereza mbadde PJ ngenda kubaagaliza olunaku olulungi nsabemu ng'oyo atakuumira mpeera sigale nga ate abankuumidde naye nga kimulina okumanya twetaaga bakliina abawala n'abalenzi mujje bunnambiro saawa eno yes ojja kuba nga tutambula mu bbanga ttono nnyo ubeere bulungi mweraba ayinza okuntwalayo baŋŋamba mukolo era nali nyenze na Gomez mutima oba omumanyi oyo mutima nga nimba nga ngamba mukolo nga ngenda munange era natukamisana saa 8 of course nali ntuuse kati nga nkuba essimu omukolo guliwa ngamba olaba wali campaign otuuse wonti nakayitawo ntya weewo ngendo tukibya ddala nga campaign munaye nga mugamba siri ready for this show era nzize na Gomez ngagamba munange already nakusasulako of course nze siri mubbi siri aliba nengamba panzizeeyo zeyampaako olugendo nga lwawala ate abantu bandabye munaye kye nakola nengenda okumpi ku dduuka eryali okumpi nengula engoye ezo kati ate nze jjukira I love red mba mpulira bulungi nze banyambaza bwambaza olwo nze kenyini nagenda mu dduuka ly'okukyalo ate nze simansula nyambala bulungi kati nalina okwambala ekintu ekintuuka yadde nakigula mu kifo wesambalira ekyo kimu because byenafuna yes kati munaye bwe mbifuna oba nekibuli nenkijja waawo enjiri yase nzalamba kuba baminisita bandi mugongo nenjiba kuba mba ndi awo omuvubuka najja nayagala nzijeko enkofiira nali ngenda mukuba mullo twali tusobola okuvaawo naye yakiraba ndowooza mu maaso nagaawo omukazi nayinza okunkola ekikyamu bambi n'agenda n'avaawo era musonyiwa naye takiddangamu ne bwe mbanga sinze ayiga okuwa abayimbi ekitiibwa tokkirizibwa kukwata ku muyimbi yenna jjukira ndina mukazi okitegeera ojjo nyambule who are you osanga yali alabango nawe yagadde basa nga babuzalawa yani oyambadde ready wenna full ready ng'ogyeko empale